Adenzo twalabyeko awo wavaayo n'osuubiza Dr. Proper ennyumba luumu wagimuwa? Luumu weeziri nina luumu kuba omuntu bw'avaayo n'ayogera mbu talina waasula ate nga Dr. Proper kyali wange nsobola okusula naye ne mu kisenge kyange n'alivinga obulamu ne yeeyiiya nsobola omuwaayo kaluumu kamu waapowa kuba nina mu luumu bayuuti mwe basula okitegedde sisobola lemwa ng'omuntu sobola omuwa okujjako ye nga takisiimye naye omuntu owo agamba nti talina waasula kitegeeza asula ku street siraba nsonga lwaki ndoka Dr. Proper asule ku street nga te nsobola omuwummuzaako ewange ne yeeyiiya yamaani. Denzo bubaka kibolekera abayimbi abali eyo ng'afunyeemu kasente naye n'asooka n'agaana okutunulira okuyiiya okusula ng'okuzimba. Abayimbi obubaka bwe mbalekera abafunyeemu kasente bayiga okupulaninga tebwoba ofunye sente bipapula zijja ne zikola ki ne ziddayo sooka opulaninge nti sente zino nzifunye naye enkeera zinaabaawo so weeteeketeeke omanye nti bannaaye mbadde mpangisa ngenza oba ewasala mpadde miliyoni 5 nzikoze ntya kansooke nguleko oba akantu bwe kati nve kukola ki ekyo kiveewo okitegedde so bapulaninge nga bwofuna sente zipulaningire si kuzirya buli n'olowooza mbu n'endala zijja kukola ki zijja kujja nedda essebo. Kati Denzo n'ekirala kino kyange okikoze otya nga ggwe nti Denzo tukulabye oli muyimbi ennyimba ozirina okoze otya okukwasaganya oteekawo zi bizinensi ekintu ekyo tekikutawaanyaamu okwasaganya bizinensi? Ekintu kya bizinensi kitawaanya kuba bizinensi lugendo kuba nze bwe nasoma economics nayiga ekintu kimu learn how to be a job creator but not a job seeker. Nze sinoonya mirimu wabula nkuriyetinga emirimu. Business kintu kyangu buli sente yonna esobola okutandika business kuba n'abatunda ebinyeebwa gye bali kitegedde. N'ekirala abayimbi balekerawo okuswala ti nze ndi muyimbi nina kubeera mu nju siina oba mmanyi kusiba nviiri nga bwolaba Rasta Custom bwe sijja siba ki nviiri kuba nagwo mulimu gusobola ovaamu akasente ate n'ogattako music ekireeta ekyo kyonna kuswala naye nkiwa teri mulimu guswaza kasita oba ng'ofunamu ekyokulya essebo. Denzo okikoze otya okubanga tukulaba olinawo osula bagoba mu nnyumba ate olinamu n'emmotoka okikoze otya ekyo? Kutoba emmotoka siina emmotoka yafa ate sidda mu bikadde nze mmanyi emmotoka bajja kumpa oyo jjajja yeyampa oyo jjajja eyampa ajja kumpa endala. Kati bayimbi banno obubaka ki bw'obalekera? Obubaka bwe ndekera abayimbi beeyiye bayiga okulowooza ennyo n'okukola emirimu egy'enjawulo tobeera ku kimu nti kuyimba bw'ofunayo akasente funayo kuba abayimbi tuba ne baddogo site bw'olaba omwana nga talina mulimu ofunye emitwalo 5 wati okwatako 2 n'ogamuwa n'omugaba mwana osobola okutembeeya engoye subulayo engoye oba ka bizinensi k'osobola okucreatingawo lwakuba nti n'ekira abayuuti mu bizinensi obutono babukwatira kuba kati ndaba abatembeeyi babakwata abaki babakwata ate nga abantu baba tebalina ssente zisobola kukola bizinensi ezo ennene naye nga kyandibadde buli muntu asobola okutandikako ka bizinensi akake okusinga okukozesebwa yamaani. Kati Denzo naawe olinayo abaana ab'okozesa? Abaana bangi. Olinayo nga bameka? Abaana bangi ndowooza nina abaana nga 3 kuba bwe ntunula ku Ghettoland sinze nnimayo bwe mba nzimba sinze neezimbira abo bonna mbawa emirimu era ne mbasasula abakola mu saluuni basasulwa okitegedde nti bwe nkugamba nti nooba nina kyenjagala okunkolera atiko kanamba ansombera omusenyu asasulwa tasombera bwereere okitegedde so nze abaana bangi bempa emirimu mwana abanjoleza engoye boleza bwereere waliwo abaana abooza engatto Fine Fit eyo kampani eri Namakindye wali bagiyita Fine Fit nga Matinje ku Barracks n'okkirira awo naye ojja giraba Fine Fit. Waliwo kampani ekola biskuiti ekola omubisi gw'enjuki byonna babikolerawo mu kampani ebinyeebwa bino ebisiringe Criseps byonna ndowoozawo bonna bakozi maani abavuga ezo emmotoka ezitambuza ebintu ebyo gyonna mirimu. Denzo kikoze otya wajjawo pulaani etandika ekintu ekyo?
Plani eyo bwe nagendako eyo bayitayo Katomi ewa Sale nalambula nendaba factory ya tiles kale ntambuddemu ebyo ebintu nga ntambula ne Buchaman so neŋŋamba omuntu alina okwetonderawo emirimu egije okitegedde okusinga onoonya omulimu kati bye nalaba eyo ebingi nensalawo nange ntandikewo different businesses yaman kati katuze ku music buno budde bafaani bo obafumbiddeyo kiki ekiri mu fumbi ennyimba nnyingi naye ngenda sooka nteeka ennyimba nga 3 waliwo njagala ya Nabbanja waliwo lwe bayita nkwerekereza enkute olwaleero sazeewo nkwerekereza enkute ame ebyensisi byange osanga olifuna omutuufu gw'onoonya okitegedde ennyimba nnyingi waliwo laba abali bazinagali abalala nga bakka wansi laba abali bazinagali abalala nga bakka wansi when I look back at auda manarastanana madarai cho yaman Denzo twalabyeko jjo ku Idi wali ku Sibyangu Standard Hotel abantu bagamba kuba ekintu vaibweyo abantu nga baludde ojjira Denzo wakito bakolerayo ku ekivulu omwaka kuno ekivulu noonya promoter kuba ennyimba njina eziwera bafans mbayina emikwano njiyina n'aba social media bonna mbalina kuba nkiba bonna mikwano gyange era babayo promoter yenna ali eyo nsaba munyambe nange Denzo mundabeko kuba ndi muyimbi wammwe era ndi wakabi tuzukuse talent zino kuba naffe tuli bakabi omuntu munnaye asaba aweebwa kuba nayogerako ne Bajjo nayagala okikola naye ate nga ali bize naye nsaba yenna ali eyo ng'akkiriza mu Denzo International mbadde nsa bantegekera ekivulu kimu nkiwa era sitajja kunnyimbira ndowooza kwolwo lwagenda okunsasula kuba nze nja muyita anyimbireko kuba kyali wange essebo Denzo nga tumaliriza bubaka kibolekera bafaani bo bafaani bange obubaka bwe mbalekera nsaba bannaaye ffenna tweyagale agali awamu ge galuma ennyama era singa kijja nga kivulu mwenna mujje tube wamu ennyimba yonna weeziri ku YouTube kweziri n'empya ngenda ziteeka kuba kati natandise okuta ennyimba empya njagala tubeere kimwana twewagire tusobole ffenna okwekulaakulanya naffe tujja bbawagira yamaani